abataagala kuzaala kibi nnyo kye mukola. Bayibuli egamba nti abaana bwe busika bwa Katonda. Katonda tolina kyogenda muwa kirala. Muzaalire abaana basigalewo babeere mu mulembe gwabwe nga weebali, ate obakulize mu makubo agatya Katonda, babeere mu mulembe ogwo bwe banaabaamu ng'abaana bo be bannuuwa baagwo. Zaala generation eddako, tusobola okuvaamu amawanga. Osobola okuzaala amawanga muntu gwe. Okimanyi nti osibye olubuto lwo toyagala kuzaala kubanga munaye akabuto kange bwe nazaala ne kayiika, ebbeere lyange mukwano n'abagumba bakaddiwa. Katonda nsonyiwa kyogero kiyisa mu kamwa kange kubanga n'omugumba teyayagala kuba mugumba. Naye ŋŋambye n'abatazadde bakaddiwa. Okuzaala kwa bwa Katonda. Tewali nsi bw'egenda kuddamu kubaawo bw'oba tozadde. Mukama waffe yeebazibwa ab'emikwano, mwebale nno okusoma Bayibuli wamu ne Betiserwadda omukubiriza omufukika amafuta wa Mukama, kitonde kijja ali wano kubakubiriza nti tusome Bayibuli. Tusome Bayibuli kubanga Katonda ayagala kwerokolerera muntu ku muntu. Buli muntu amulokole ku lulwe, buli nnyumba agirokole ku lwayo, buli ggwanga alirokole ku lwalyo, ensi yonna agirokole ku lwa buli muntu nga yeesomedde Bayibuli ye. Haleluya! Tusaba mujje muno ne zi Bayibuli ziweddewo, naye nze nzikiriza Katonda omulamu kitugenda kufuna Bayibuli. Ekyo nkikkiriza kuba yantuma mulamu, antumye okikola mulamu. Bw'aba mulamu nzikiriza nti Bayibuli zigenda kujjula wano. Nzikiriza nti Katonda agenda tuwa omuntu omu, 2, 3, 4, 5 lumu eno ejjule Bayibuli. Kiwulira mu nze, sikibuusabuusa ate sikiwakanya. Sisobola kuwakanya Katonda. Ngenda kusigala nga mbagamba mujje muno ne Bayibuli. Haleluya! Yagamba Musa nti yimirira buyimiriza onolaba obulokozi bwa Mukama. Katonda talyanguzi, Katonda talimba. Bw'aba ayogedde ajja kukola. Mujje muno ne Bayibuli. Ennamba y'essimu yiiyo munkubire. Nze nafunye akatabo kange. Ansaba nga sinnafuna mugamba gumamu Katonda aleeta. Musigale nga muzisaba mugenda zifuna. Nzikiriza abasajja n'abakazi ba Katonda bali eyo bagenda tugulira Bayibuli. Nze sisobola, kale nsobola naye sisobola kugula zimala. Sisobola kugula zimala nsi. Ate Mukama ayagala ensi yonna, ayagala eggwanga lyonna, ayagala abantu bonna, ayagala amayumba gonna. Tubeere ne Bayibuli mayumba gaffe nga tetusosodde. Buli awulira eddoboozi lino Katonda akwagala obe ne Bayibuli. Ogyesomere, ogitegeere, ogende mu kyaki okusaba ng'omanyi ky'ozza okusaba, ojje mu kyaki okutendereza Katonda ng'omanyi gw'ozza okutendereza, ng'ekyoto ky'ewaka tekizikira. Yes, Bayibuli egamba temulekangayo kuŋŋaana ng'Abamawanga bwe bakola, nti wano tuzze kuŋŋaana mu kkanisa katujje kukuŋŋaana kwogera ku Katonda, kunyumya Katonda, abaweereza beeyongere, anti wavudde ewaka ng'olwedde wategedde ensonga lwaki oweereza Katonda. Muno ne Bayibuli, musomezi Bayibuli. Kubanga guno omulembe Katonda ayagala kukendeeza ndiga mu kyaki, ayongeze abaweereza mu kyaki. Ekkanisa ejjule bweti naye ng'ejjudde baweereza. Agenda kikola atya? Nti Bayibuli ogenda gisoma kiro misana kiro, buli we weenyolamu bw'oti. Obudde kati nga ŋŋambe nga bali bwe twalabye mu ssuula ey'omwenda abatamiira, nti obudde bwe wandigambye kino kinyiizizza akatika waya zivuddeko kangende nnyo omwenge, ng'ogenda onywa kigambo kya Katonda, weesibira mu kisenge kyo n'ogamba no, sigenda kutamiira, sigenda mu biduula, sigenda Katonda ayogera ki kweno embeera? Katonda nkusaba nga Katonda oyimirira n'omusaba mu mbeera eyo gy'olimu ng'okozesa Bayibuli yo, kigambo kya Katonda ky'oyitamu n'omugamba Mukama wagamba bw'oti, Mukama n'ogamba bw'oti. Haleluya! Tugambye nti omulembe guno
Katonda agenda kukendeeza endiga mu kyaki, ayongeze ku baweereza mu kyaki. Oluvannyuma lwa buli kinoomu okwesomera Bayibuli, ogenda kuva ku ddaala ery'endiga ofuuke omuweereza wa Katonda. Haleluya! Anti endiga yeyo ejja n'ejja mu kyaki, yezze kuwuliriza buwuliriza buli ekigenda mu maaso ku kituuti, ne bayimba ne baweereza ne babuulira ekigambo, n'efuna peeni n'owandiika byonna bye basomesezza, naye nga ggwe tosobola nagenda bibuulirako mulala. Naye omuweereza mu kyaki y'oyo ajja mu kanisa ng'amanyi ekimuleese, akutte Bayibuli ng'eno, naye nga ne w'omugamba bikkula gwe leero gwagenda oweereza, nga lwaki taweereza? Nga jjo yasuze na mu Bayibuli abikkula bubikuzi, naga tubikkule wano, n'abikkula n'atandika mubikkule Bayibuli zammwe, n'abasomesa. Haleluya! Kati Katonda nkusabira akujje ku ddaala ery'endiga, akuteeke ku ddaala ly'okumuweereza. Tuli mu kitabo eky'olubereberye, essuula tuli ku ya 10. Mujjukire bulungi, twasoma esooka, ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna, ey'okutaano, ey'omukaaga, 7, 8, 9 nayo twagimala. Kati tuli mu ssuula ya 10. Gwe atannaziraba ezo zonna essuula, kkirira wansi mu vidiyo ezo eziri wansi olabeemu ku emu, kubanga buli vidiyo yeetisse essuula nnamba. So katugende butereevu mu ssuula ey'e10 tulabe, kuba twaleka mu ssuula ey'omwenda twaleka Nuuwa ng'afudde, naye oluvannyuma lw'okutamiira abaana be omwana we n'amulingiza, yakolimira omuzzukulu we. Kati tugende mu maaso tulabe kyekyaddirira. Haleluya! Kyekyaddirira mu Bayibuli bannange, nga sinnaba kutandika kusoma ssuula eno ey'e10. Omwoyo Omutukuvu nsaba oŋŋendere onkwatire ku baweereza abo. Mmanyi Mukama, eno ensonga y'oggaba Bayibuli, olina omuntu agenda ogikwatako, kubanga ggwe okozesa bantu. Ekyo nzikiriza Katonda okozesa bantu. Kozesaayo omuntu, oba anaaba musumba, oba anaaba ndiga, oba anaaba muweereza, oba anaaba ku ddaala ki ery'obuweereza. Mukama mukozesa atugulire Bayibuli. Bannange tusaba Bayibuli. Abantu baagala Bayibuli naye tebalina Bayibuli, babuze olw'okubula okumanya. Tubawe Bayibuli bamanye Katonda. Alokola ye Mukama, agenda obbaganya ogisoma ye Mukama. Agamba mu kyawandiikibwa nti yawanirira abaweereza be, agenda bawanirira bazisome. Ekikulu tuzibawe. Haleluya! Tuzibawe. Bannange nteze engalo zino nga nsaba Bayibuli eri abaweereza ba Mukama. Mumpe ku Bayibuli ngabire abantu eri buli kinoomu. Sigenda kumenya mannya, kuba bwe nnaamenya erinnya nja kugamba bapasita ate abamu mbalekeyo. Kati sigenda kumenya mannya, naye nzikiriza nti Omwoyo Omutukuvu agenda kwogera na buli gwe kikwatako. Tufune Bayibuli. Nziramu nga ŋŋamba abazisaba temukoowa. Nina akatabo kwenteeka lisiti, ne ŋŋamba nti nteekawo erinnya lyo nti oli nnamba bweti, bwe zijja nsookera ku mmwe, nsookera ku ggwe abeera yakikola. So buli kinoomu gy'oli funa Bayibuli, kubanga Katonda agenda tulokolera eggwanga lyaffe ng'ayita mu Bayibuli. Abatamumanyi bagenda mumanya, kubanga abantu abamu baalokoka ne bamanya Katonda nga bamutegeerera ku gundi, ng'era gundi bw'abivaamu eby'obulokole nabo babivaamu, kubanga tebaasimba mirandira, tebaazimba nnyumba yaabwe ku lwazi, baazimba ku musenyu. Bayibuli beeyogerako. So nsaba Katonda omulungi eyakola eggulu n'ensi atukwateko nga ffe abategedde Katonda, wadde tetunnamumalayo era tewali alimumalayo, naye ekitono kye tutegedde Katonda twegattegatte tutambuze ekigambo kya Katonda, tugabe Bayibuli zino. Mukama
abawe nnyo omukisa abakiwulidde era abagenda okukikola. Amiina. Tugenze straight mu ssuula ya 10. Kitange omulungi nannyini ggulu n'ensi, kabaka wa bakabaka, gwe yatonda ensi n'eggulu, gwe yatonda ebiri mu nsi byonna, gwe yalagira buli kimu okuba nga bwe kiri Mukama. Gwe tuyita mu kaseera kano nga tugenda okusoma Bayibuli, nga tugenda okusoma essuula eno ey'e10. Mukama tukuyita omwoyo waawe amamire. Nze ndi muzindaalo, ndi kikozesebwa ku ssaawa zino. Kozesa obulamu bwange, kozesa akamwa kange, kozesa olulimi lwange, kozesa ebirowoozo, kozesa obwongo, kozesa okutegeera kwonna kube nga kugulumiza erinnya ly'okuyita mu kigambo kyo. Nsome nga byensoma mbitegeera, ne gwe mbisomera ng'abitegeera. Tukisabye nga tuyita mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tuli mu kitabo eky'olubereberye essuula ya 10 olunyiriri olusooka kwe tutandikidde. Agambye nti ne kuno kwe kuzaala kw'abaana ba Nuuwa, Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Abaana ne babazaalirwa amatabanga gamaze okubaawo. Haleluya. Nti bano abaana ba Nuuwa bazaalirwa abaana ng'amataba gamaze okubaawo. Kwegamba nga sizoni y'amataba eyise ng'amataba gamaze okuggwawo, ebyo byonna ng'eyo chaputa eweddewo nkadde. Kati tulaba abaana ba Nuuwa bano abasatu nga babazaalidde abaana nga nabo bazadde. Haleluya. Ogenda kumbuuza ekibuuzo nti ate bazaala mwani? Oba nange nkyebuuzizza, naye genda mu komenti. Tugenda bimanya byonna mu Bayibuli. Tosobola kusoma Bayibuli ng'ogitegeera ng'ogiva kumu nga weewaddeyo, toyinza butabitegeera by'oba weebuuza. Kati nange mpulira eddoboozi mu nze limbuuza, amataba gaaliwo ne gatwala buli kimu ekitaali mu lyato. Ate mu lyato twalabamu famire ya Nuuwa n'ebisolo. Kakati baani abaazaalira abaana ba Nuuwa? Ate abaana abandi badde abazzukulu ba Nuuwa baazaalibwa mwani? Tukkirire tusome kubanga nange njagala omumanya. Olunyiriri olwokubiri. Abaana ba Yafeesi, Gomeri ne Magogi ne Madayi ne Yivaani ne Tubaali ne Meseki ne Tirasi. N'abaana ba Gomeri, Asukenaazi ne Lifaasi ne Togaluma. Togaluma like Togaluma gaveeko. Ne Togaluma. Amannya gali mu Bayibuli gali agaalagirwa. N'abaana ba Yavaani, Erisa ne Talusiisi, Kitumu ne Dodanimu. Abo be baagabirwa ebizinga eby'amawanga mu nsi zaabwe, buli muntu ng'olulimi lwe bwe lwali, ng'ebika byabwe bwe byali mu mawanga gaabwe. N'abaana ba Kaamu, Kuusi ne Mizulayimu ne Puuti ne Kanaani. N'abaana Kanaani y'oli gwe baakolimira. N'abaana ba Kuusi, Seba ne Kaviira ne Sabuta ne Lama ne Sabuteeka. N'abaana ba Lama, Seba ne Dedani. Haleluya. Amannya gatabusi gaali wano mangi. Saba ogesomereko naawe tusome ffenna. Tuli ku lunyiriri 8 naye kikyengezaako wano okubikkulirwa nze, naawe ojja kumbulira ky'obikkuliddwe mu mannya wano. Nti bano abaana ba Nuuwa, Seemu, Kaamu ne Yafeesi kati baazaala. Kati tulaba ne be baazaala ne bazaala, ne be baazaala ne bazaala, ne bazaala ne bazaala. Nga ggwe woga jjajja wange egundi ow'ennaama ayebase ekyannamuwanga asomanyi ayebase ku mutuba gwa biki ng'Abaganda bye balanya. Kati ne bano amannya gaagano ag'abaabazaala baabazaala
gwani yakuzaala ye yamuzaala ani yamuzaala kati ate ne yamuzaala ani oyo yamuzaala ate lindako ate oyo gwe tugambye ate ani yamuzaala kati kye tuliko wano. Haleluya. Kuusi n'azaala Nimuloodi n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Yali muyizzi w'amaanyi mu maaso ga Mukama. Haleluya. Tufunyeyo omulala agenze mu maaso ga Mukama. Buli mulembe Mukama afunayo omuntu amwagala. Ng'era abali eyo abaagala Mukama abagenda otugulira Bayibuli. Guno omulembe Katonda agamba tugulire abantu Bayibuli tuzibagabire bannayo lindaku. Omwoyo omutukuvu mpulira nga ngamba ne kino nkibagambe. Oyinza obba oli eyo ng'olinayo omuntu wo gw'osobola okugulira Bayibuli munnaye gimuddusize nga bukyali. Yes. Si Bayibuli yokka eyise wano nti yegenda okuyamba omuntu. Zuukuka gula Bayibuli giwe omuntu. Amazaalibwa g'omuntu muwe ekirabo nga Bayibuli. Kwata Bayibuli otandike okuba nti kyekirabo ky'ogabira abantu. Naawe gyegabire sooka gwe kennyini ogyegabire ogisome otegeere obulungi bwayo otandike okugaba obulungi obwo. Haleluya. Ye asobola okuba boosi wo mukama wo ng'onoonya ekirabo ekyomuwa essaawa zino. Rapinga ka Bayibuli bulungi nnyo. Okamutwalira omugambe nkusizeemu ekigambo kya Katonda. Siga ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba tugende mu nsi zonna tubulire enjiri eri amawanga gonna. Oyo akkiriza n'abatizibwa alirokoka, atakkiriza omusango guli musinga. Gwe muwe Bayibuli bw'atagisoma gugenda kusinga ye. Haleluya. Kanzireyo wano ku lunyiriri olw'omwenda agambye nti yali muyizzi w'amaanyi mu maaso ga Mukama. Kyekiva kyogerwa nti nga Nimuloodi omuyizzi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama. N'okusooka kw'obwakabaka bwe kwali Baberi ne Eriki ne Akudi ne Kaluni mu nsi Sinaari. Olw'ekumi n'ava mu nsi omwo n'agenda mu Bwasuli n'azimba Nineevi. Wulira, Nineevi kiri ekibuga Katonda kye yali agenda ozikiriza gye yatuma Yona. Yona ne yeesuula mu nnyanja ayagala okufa. Mukama n'ateekawo ekyennyanja ne kimumira. Mujjukire eyo sitoole ya Yona. Omusajja oyo yamiribwa ekyennyanja ne kimusesema. Kati ekyo ekibuga Nineevi kikino tukirabyeko wano. Tujja gisanga eyo sitoole eri eno mu kitabo kya Yona. Naye wano wuuno eyazimba Nineevi wuuno tumulabye. Bamuyita Nimuloodi. Haleluya. Kansooke nziza olunyiriri luno nduddemu. Agambye nti mu Lw'ekumi n'ava mu nsi omwo n'agenda mu Bwasuli n'azimba Nineevi ne Lekobosiyira ne Kala. Ebyo byonna nno bibuga. Ne Leseni ekiri wakati wa Nineevi ne Kala. Ekyo kyekibuga ekinene. Olw'ekumi Mizulayimu n'azaala Ludimu ne Anamimu ne Lekabimu ne Nafutukimu ne Pasulusimu ne Kasulukimu omwava Abafirisuuti. Bino byensomye wano waggulu. Nawe sooka byesomerewo. Soma tuli mu ssuula ya 10 ekitabo kya Lubereberye. Soma weesomere tutuuse ku lunyiriri lwa 15. Ne Kafulutolimu 15. Kanani n'azaala Zidoni omubereberye we. Mulaba Kanani oli jjajjawe gwe yakolimira nga bamulingizza. Wuuno naye azadde. Kanani n'azaala Zidoni
omubereberye we ne Keesi 16 n'Omuyebusi n'Omwamoli n'Omugirugaasi n'Omukiivi n'Omwaluki n'Omusiini ago gonna nga ogamba n'Omukyoli n'Omukyotala n'Omufirika n'Omumerika teekawo eggwanga lyonna ly'omanyi tibazaala amawanga ng'azaala gwazaala nga azaala amawanga. Haleluya. 18 n'Omwaluvada n'Omuzemali n'Omukamasi n'ebika eby'Omukanani ne biddirira abo okubuna. Haleluya. N'ensalo ey'Omukanani yava mu Zidoni ng'ogenda e Gerali n'etuuka ku Gaza era yatuuka ku Lasa ng'ogenda e Sodoma ne Gomora ne Aduma ne Zeboyimu, bino nno byalo, ne Masaka ne Kongo ne Juba ne Kenya. Owulira Katonda bitandika okufunika ebyo. Abo be baana bakaamu ebika byabwe nga bwe byali n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe mu mawanga gaabwe. Haleluya. Katonda tuwe nnyo omukisa. Abaana baffe baveemu amawanga, baveemu ebitundu, baveemu ebyalo, baveemu ebibuga mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu. Ono yazaala ebibuga, yazaala amawanga, yazaala ebika, nga ne bakuzaala nti yenze Beti neŋŋenda nenkola ekibuga nenkola ekika. Haleluya. N'okola ekika ekirala n'okola ekika ekirala n'okola ekyalo n'okituuma n'erinnya lyo oba oyagala. Haleluya. Mu mawanga gaabwe. 21 lugambye nti era ne Seemu jjajja w'abaana bonna aba Eberi muganda wa Yafeesi omukulu naye n'azaalirwa abaana ba Seemu, Eramu ne Asuli ne Alupakusaadi ne Ludi ne Alamu. N'abaana ba Alamu Yuzi ne Kuuli ne Geseri ne Maasi ne Alupakusaadi n'azaala Seera, Seera n'azaala Aberi, Aberi n'azaalirwa abaana 2, erinnya ly'omu Peregi, kubanga mu nnaku z'ensi zonna mwe zaaggalirwa, n'erinnya lya muganda we Yokutaani. Haleluya. Tuzeemu okulaba erinnya lya Aberi. Oli yali Abiri, ono ye Aberi. Okay. Ino ddala 26 Yokutaani n'azaala Aludomadi ne Serefu ne Kazalumaveesi ne Yera ne Kadolaamu. Erinnya lirino mwabanoonya okutuuma abaana bammwe amannya mugjeeko mwene essuula. Haleluya. Omwoyo wa Mukama tukusaba osigale wamu naffe, tujja bitegeera mu linnya lya Yesu. Abaagala okutuuma abaana bammwe amannya mugjeeko mu kitabo eky'olubereberye essuula ya 10. Musooke musome mwene essuula, tusisinkane mwene essuula, tuggyemu amannya g'okutuuma abaana kubanga waliwo mangi. Haleluya. Kati wulira lino Kazalumaveesi. Haleluya. Kazalumaveesi, wulira nno nga bakuyita erinnya eryo nga ddungi naate sibbi simanyi maaso eyo yakola biki ono naye
Kazalumavesi litaddemu ne besi bw'oba olitumya omwana n'olimuyita Kazalumavesi wangi maama haleluya 27 ne Kadolaamu ne Yuzaali ne Dikuula erinnya lya Dikuula bulijjo linnya lirina mu Bayibuli Dikuula musomeewo mugenda dyerabira 28 ne Obaali ne Abimayeri liri Abimayeri ne Seeba ne Ofiri ne Kavira ne Yobabu haleluya nti nga onoogamba nti omuntu ono yazaala abaana bano nga nze bw'onoovaayo n'ogamba Betty n'azaala abaana n'azaala Trevor Mubiru Darius n'azaala Samuel Travis Daniel n'azaala Lumunye Travis David n'azaala Lumunye Ronald Junior n'azaala Lumunye Rowan Jaden n'azaala Ronel Jela Lumunye owulira kati ne kino kye tuliko nti batuwa be baazaala gwe baani be wazaala tuwa amannya g'abaana b'omu komenti awo haleluya mukama waffe yeebazibwe omanyiyo Bayibuli olina kugisoma bw'oba onoogitegeera tolina kubuuka kanyiriri kasoma ate ofunemu ekyokuyiga yes ono bali mutugamba nti ono n'azaala awo nono n'azaala ono n'oli n'azaala ono tuwa ababo be wazaala bateeke mu komenti awo amannya gaabwe haleluya kubanga bwe tutyo bwe tuzze mu nsi nga bwe tuli tuzaala ne tufa ne tulekawo kati Nuwa wuyo tuwulidde bye yakola yabikola yazimba eryato Nuwa yakola bingi eby'obutuukirivu naye yawummula oluvannyuma lw'okuwummula ensi yagirekamu abaana era mmwe abataagala kuzaala mmwe abataagala kuzaala kibi nnyo kye mukola Bayibuli egamba nti abaana bwe busika bwa Katonda tolina kyogenda muwa kirala muzaalire abaana basigalewo babeere mu mulembe gwabwe nga weebali ate obakulize mu makubo agatya Katonda babeere mu mulembe ogwo gwe banaabaamu ng'abaana bo be bannuuwa baagwo haleluya olunyiriro lwa 29 ne Ofiri ne Kaviira ne Yobabu abo bonna baana ba Yokutaani abo bonna be tusomye baana baani ba Yokutaani bonna gano amannya ge tusomye taata waabwe ye yali Yokutaani kaakati mukwano igwe ensi ogiwadde ku baana abalisigalawo ng'ovuddewo nga tukaddiye tufudde emyaka 12 10 meka gye tunaafiirako nga tumaze okuvaawo ensi tugireseemu ku baana abagenda obbaawo kuba kati weekubemu olina emyaka emeka kati bw'oba okyalina egyo gy'olina kambalire wansi nti olina kuba ngeri gye njogedde ku kuzaala gwe njogera naye oteekwa kuba okuzeemu olinga nze katubale emyaka 3 kudda waggulu 35 ogenda mwana nga nze kati 4 ensi ogiwadde ku baana mu myaka 4 egijja nga gw'oli mu 8 abali babakola bye tukola oba olowooza ku myaka 8 oliba okyasobola okwereega ebyo bye weereega toba tukyabisobola zaala generation eddako sobola okukera ku makya nze Betty ondaba njogera Luganda nenzaala omwana wange n'agenda n'abeera nga tamanyi na Luganda n'agenda n'akola eggwanga eddala tusobola ovaamu amawanga osobola okuzaala amawanga muntu gwe okimanyi nti osibye olubuto lwo toyagala kuzaala kubanga munaye akabuto kange bwe nazaala ne kayiika ebbeere lyange mukwano n'abagumba bakaddiwa Katonda nsonyiwa kyogero kiisa mu kamwa kange kubanga n'omugumba teyayagala kuba mugumba naye ŋŋambye n'abatazadde bakaddiwa haleluya abatazadde baba bakaddiwa mukwano zaala kubanga buli we tulabye eri Katonda bwe yakwata Adamu ne Eva n'abatonda yabagamba muzaale mwale ng'atandika oba blessinga mwalimu okuzaala okwala
tulabye wano mwene essuula ey'ekkumi gye tulimu nti bwe baafuluma eryato ng'amataba gamaze okuggwawo era Katonda yagamba bano abaana ba Nuuwa neno timuzaale. Okuzaala kwa bwa Katonda. Tewali nsi bw'egenda kuddamu kubaawo bw'oba tozadde. Obulira twetaaga tusome ku baana bo nga bwe tuli mu kusoma nga bwe tuli mu kusoma wano. Tuli mu kusoma ku baana abazzukulu abava mu Nuuwa. Nuuwa singa teyazaala n'abeera Nuuwa yekka singa n'ensi teriiwo. Kati gwasibye olubuto oganye okuzaala olemereddwa. Waliwo abo nga agezezzaako biganye, si benjogera nabo, siri mu kwogera nabo ate sibadiisinga, naye mukkirize Katonda era mujja kuzaala. Katonda azaaza abagumba gwe tusinza. Katonda asobola okuzaazisa. Ne ku myaka Saala yazaalira ku 9 oyina emeka. Twawulira wano mu nsi va ku Saala waliwo wano amawulire bwe gaakuba ku mukazi omukadde ng'azadde. Okyayinza okuzaala, lemerako kola by'olina okukola, zanya paati yo ne Katonda akole ki? Akole eyiye. Haleluya. Tuzaale twale. Bayibuli bwetyo bwegamba. Buli lw'ozaala oleetera Katonda okuzzaawo omulembe omupya. Haleluya. Olunyiriri olwasatu. N'ensi gye baatuulamu yava ku Mesa ng'ogenda e Seraali, olusozi olw'ebuvanjuba. Olunyiriri olwasatu mu emu. Abo be baana ba Seemu, ebika byabwe nga bwe byali, n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe, amawanga gaabwe nga bwe gaali. Olwasatu mu ebbiri. Ebyo by'ebika eby'abaana ba Nuuwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali mu mawanga gaabwe, era mu abo mwe gaava amawanga okwawulirwa mu nsi amataba nga gamaze okubaawo. Haleluya. Essuula y'ekkumi n'ekoma awo nti abo ebika mwe byava, amawanga mwe gaava. N'owulira eggwanga lino, eggwanga liri, eggwanga liri. Eyo y'essuula ey'ekkumi bw'ekyo weebadde. Bannange ennyongero bakaabirira nga sinnaggalawo ssuula eno nga tetunnagiggalawo. Nnyongero bagamba ennamba y'essimu yange kweri. Ngenda kusaba otugulireyo Bayibuli. Bayibuli zaatuweddeko, abazisaba bangi, abazaagala bangi, naye ate zo zaaweddewo. Bambi ne bw'oba osobolayo ka Bayibuli kamu, ne bw'oba osobola 2, ne bw'oba osobola 5, zonna z'osobola mu bungi bwazo oba mu butono bwazo, tusaba otugulireyo ku Bayibuli gw'omulabi wange. Ate naawe era omulabi wange agamba nti oyagala Bayibuli, nawe jangu, era naawe jangu, kubanga waliwo nga toyina busobozi bugigula, nga toyina busobozi naye ng'owulira wandyagadde naawe weegatte ku lugendo luno olw'okusoma Bayibuli. Jangu kwata essimu eyo, funa engeri gy'ojja ku WhatsApp oweereze ka message, oba ku simu nnyini, oba toyina ya WhatsApp oyina buno bumapensa, weereza message. Nze kasanda ba message nti nsaba ku Bayibuli. Mukwano eyo simu eyo message ne kubanga oyinza obba tolinaako nazikuba, nsobola okukubira. Kasanda ba message nti nsaba Bayibuli, eyo message ngiddamu mangu nnyo. Kuteeka ku listi ne nkugamba oli namba bweti, kuba kati essaawa zino tetuyina. Kituufu kiri nti essaawa zino tetuyinaawo Bayibuli. Baazitutte zonna ezibaddewo, ate waliwo n'abali ku listi abalinze ezinajja. Kati bw'ojja ne nkugamba nti gumamu, tokoowa kulinda, wadde ng'essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme. Bayibuli weete weegamba. Basiibudde tusinkane mu ssuula y'ekkumi n'emu.